tulina emboozi ya Sherry Matovu, Irene Matovu, ku kizigo, you know, lately to some people kweyerusa it's a swag ate mudala mu entertainment business eno je tulimu, but to some other people they choose to stay, you know, nga bwe bali with their skin nga mama Matovu. Tulina akawala kebayita Angela akawangudde ne award ka TikTok ako akawangudde one of those big awards, yes. So twabanoonyezaako okwongera okufuna ku, you know, buli omwendo wooza tuwongera okutegeera lwaki gwe oyagala sigala ku nakyo ate gwe lwaki wandyagadde okweyerusa mu ndongo, is it swag n'ebikirimu ekibi. So we got good case studies. Tulina Sherry Matovu yatandika nga muddugavu peke naye nayeruka and she's proud of it. Naye nane advice jabuulira abagala okweyerusa before you come where she is, mwina okumanya ina bya endi walinga era ne reason why you should look for her as a professional ne mutamalaga bikola just because olaba yayeruka, which we felt is important to recover this story for you. So kompembozi ya Sherry Matovu mama ebifaananyi ebyo bya mwana muwala Namatovu Sherifa abasinga gwe mumanyi nga Sherry Matovu ebyafuluma mu mwaka gwa 2010 nga wetwogerera kati emyaka giri 12, wabula ngono kati yakyuka dda anti ekizigo kyajja. Ensangi zino ensonga y'okweyerusa ekutta akati era nga buli woyita ku bantu 18 ku bo beyerusa era nga abasinga bagamba nti batambula na mulembe. Olwaleero tukuleetedde ensonga okuva ku bantu ab'enjawulo era nga bakugu kweyerusa. Ekizigo ngono kitandika tukiyita kusimbula. Oba osimbulidde ddala. Namatovu Sherifa agamba yali yeegomba nnyo abantu abeeru anti bamulabikira bulungi. Ono agamba nti abakyala abasinga ekirowoozo ky'okweyerusa bakijja ku kwegomba bannaabwe engeri gye balabikamu. Ono agamba nti n'abaami baleetedde abakyala okwenyigira mu kweyerusa n'ensonga endala nnyingi. Nganze omuntu idea eyo nagifuna nti okuva nga wonkyali muto nganze omuntu omweru ndabikira bulungi. Yes, my dad yali musajja mweru nyonyonyonyo nga mulungi nyonyonyonyo. Yes, siganye ne mami mulungi ne dad yali mulungi nyonyonyo cause yali brown nenga ate mami yetali nyonyo that brown. So kati ngandabikira bulungi we nakula mulaba nga nkyagala nange taniko kikosa just bikyukamu omuntu bw'okula bikyukamu ofuna kasente bikyukamu by'ebintu ng'ebyo gyegyemize egijja ne ssente. Namatovu agamba nti omuntu yenna ayagala okweyerusa alina okubeera omugumiikiriza naddala mu kukyusa olususu lwe. Ono aliko emitendera egy'enjawulo omuntu ayagala okweyerusa gy'alina okugoberera. Bambi abakwata mu kizigo mukikozesa bubi mukikozese bulungi, tekitegeeza nti kwata weekuute weefiireko. Ekizigo ng'onookitandika kiwa obudde kubanga tekiringa gye mutambulira ne bakugamba nti kwata ne batabula ebizigo bya tube ne batabula ebintu ebyenjawulo. Wabula mu kwogerako ne Irene Namatovu ngono muyimbi nakinku era ng'aludde mu nsiike y'okuyimba agamba nti yeegomba nnyo maama we anti yasigala ku kkala ye naye bw'atyo kwe kusigala ng'ali ku kakkala ako akaddugavu. Wabula awadde abazadde amagezi mu ngeri gye bayinza okugonjeramu abaana baabwe basobole okusigala ku kkala yaabwe. Yasinganga okundabikira obulungi mu nakyo ye gy'ali. Njagala nnyo ebintu ebiri nakyo, njagala nnyo okubeera nakyo, njagala nnyo okuba nze saagala kuteekako kirala. Omuzadde yenna nze ngamba yantendesa omwana kyayagala abeere ekisinga obulungi ekigasa ekitamuswaza okwogera n'omwana okumubuulirira obutavumaganya maama we oba taata we. Mu ngeri y'emu Angela Sama Namubiru ngono y'omu kwabo abalwanirira okuuma ekitiibwa ky'omukyalo mu Afirika agamba nti abazadde tebafuddeeyo kuyamba ku baana baabwe okusigala nga balina ensusu zaabwe Katonda ze yabawa. Ebizigo ebimu kemikozi bateekamu ez'okweyerusa za affectinga n'embuto abakyala abagala okuzaala ng'oli lubuto lese weeyerusa si kirungi. Then ne skin cancer sigala nga bweri gwe ne wekkiriza nga bw'oli nti Katonda bwe yantonda bwe nti bwe nazaalibwa otandika okulaba obulungi bwo. Okuba nga bw'oli Katonda takola nsobi yakuteekako kala eyo ng'akimanyi nti yesinga obulungi. So temuletera abaana bato kulowooza nti okweyerusa option yokka. Teweeyerusa because olowooza bw'oneeyosa ogenda kulungiwa.
Namatovu wadde ye ng'omuntu alina ebirungi byafunye mu kukozesa ekizigo. Sinfunye emikwano kubanga abamu ku baklayant bange twava mu kuba nti baklayant n'embeera mulungi gye bali nabo ne baba balungi gye ndi. Of course some of them twafuuka bawamu. Nfunyeemu kasente akatinitini nti nsobola okwerabirira. Okay, of course, such a story nyuma nojikuba because tuli mu industry where you find girls nga bwaba muddugavu feeling inferior. So tubalaze mama Namatovu nti yeah, she's dark, she's proud and black and she's okay. Wamu noyo omuchala gwe bayita Angel. Naye at of course nabalala ne balowooza nti we babeera abaddugavu beerusa kive n'okwerusa kive because it's a choice, it's a choice. Obulungi kwefaako how you wanna look beautiful. Nzijukira eddanga abasajja tebeesiga bizigo nga babagamba abasajja ebizigo okwesiga ebizigo kwa basajja abakazi you know. Nzijukira nga you know akaviri bw'okakola enviri zo ne bwe ziba zisuuka kubanga kimanya Africa tulina obuzibu enviri zaffe zisiiwuuka olw'omusana. Yeah, nga kati we bagamba nti enviri ziteekemuko ka black shampoo kashanane nga ogamba ebyo byabakazi bebatigatiga enviri netwagenda okirwa bamunaye akaviiriko bw'okwongeramu ka black shampoo ne kanyuma nnyo ate obeera extra smart. Ne tubaako n'omulembe nga fyumu okutambula ne kafyumu mu bbaaga omusajja we bakusanga ne bbaaga ng'erimu kafyumu naga nayo ate ofuse mukazi akazi batambula ne kyakala oyo bipafyumu oba onoonyako naye nga nokirealizing nti munayo otuuya n'enkwawa it's nature. So omuzungu just yalowooza ngeri jasobola okulaba nti alwana ebimu bibenga obiwona. So okukozesa kafyumu tekikyali kyabakyala kyokka n'omusajja osofunayo ka perfume kono otambulanga nako n'owunya bulungi era n'obanga ocha. So n'ekizigo bwe kiri waliwo abakifiiringa it gives them confidence like Sherry Matovu. So either way tuleme kwestigmatizinga omweru nga ekintu kyakikola mumuleke mu lane ye naye mugende mu bakugu era would recommend bwe tukuba emboozi ng'eno munoonya ku Sherry kamuyisizeewo akalango munoonye ku mukyalo oyo because she's tried, she's tested. Bwe mubikozesa obubi mujja kulwala mujja funa ebirwadde cancer. They have told you bonna babibagambye. So get the right people. If you can't do without it, get the right people. Tuleme kulaba nga mubutuka. Kale katweyongereyo ekikadde kya weekend eno bannange